Mwasibye mutya mwenna abayizi baffe abali ku mukutu guno. Olwaleero nga tukyali ku topiki yaffe eya complex numbers, tugenda kutunuulira osolovinga otya cubic equation. Kati cubic equation osooka omanya cubic equation yetya. The equation is raised to power 3. Kati wano method y'okusolovinga mu cubic equation tukozesa method y'okuinspectinga question nga bwezze gitunuulire oinspectinge ogambe kangezese kino kangezese kyembufunzi try and error method. Kati bw'ogiteekamu gy'ogesinze wabeerawo conditions zetugoberera. Okay? Kati singa abakwadde function of x, any function f of x nga eri cubic equation baagala ogisolving, think of any number, any figure a. Bwe substitutinga value ya a mu f of x nenkifuna nti f of x is now equaling to 0. Kenfuna statement eno ki implyinga ki? Ki implyinga nti x minus a is equal to 0 is now a factor. X minus a is now a factor of that function. Okitegeera? Kati bwe tumala okufuna factor eno tuba tufunyeeko emu. Jukira long division. Kati tumala okufuna factor eno dividinga function yaffe eno ne factor eno gy'ofunyeeko emu tufunemu quadratic equation. Ate jjukira twalabye dda engeri gy'osolovingamu quadratic equation. Kati solvinga quadratic equation okufuna other two values. Now, for example, bwe baba batugambye nti solve tugeze x cubed minus 4x squared plus x plus 26. Okay? Solve that equation. But what then method? Question. Tugambye step esooka let. Kwano olaba bagambye just solve the given function. Tebakugambye f of x. Let f of x be x cubed minus 4 x squared plus x plus 26. Okay? Kati twashuminge values tuteekemu tulabe kyapplyinga bwe tuba tugobedde like number line okozesa ku positive ne negative togenda nnyo kupaala kinene. Bw'oba ne calculator oyinza okusooka n'oteekamu value equation eno mu calculator kati then n'oteekako obutesi method. Tugeze if if x is equal to 0, twashuminge then f of x yo inabeera ki? Singa 0 eno ngiteeka wano twanja kuba ne 0 minus 0 plus 0 plus 26. Checkinga kitulaga nti f of x is equal to 26. Nejjukira twagambye tunoonya condition nga f of x eri equal to 0. Kitegeeza 0 is not a factor. Okay? Kaya tugamba if x is equal to 1 nayo ne tugiteekamu f of x kati egenda kubeera ki? Tujja gamba f of x awo egenda kubeera 1 cubed minus 4 times 1 plus 1
plus 26. Definitely olaba wano tufuna ki? 26, 27 minus 4, 23 kati plus 1. Era tetufuna 0. Okay? Kaino gamba okay. Gesaako ku positive, negative. Positive, negative. Ate bw'olabanga answer odifalinga nnyo ku 0, oskipinga muko. Nekyo kijjanga nagambye ng'okola ennamba noddamu. Katugeze singa x yaffe tukozese ku 2 tulabe. Bwe naakozesa nga x eri 2, f of x egenda kufuuka ki? Tusubstitutinge mu 2. Tujja kufuna 2 cubed minus 4 times 2 squared plus 2 plus 26. Era kirabo wano tufuna ki? 8 4 times 4 16 plus 2 plus 26. Era tetufuna ki? 0. Twagambye ostopinga ng'ofunye value nga function yaffe eri equating to 0. Katugeze singa x, if x is equal to negative 2, again substituting mu kintu kiri, f of x then egenda kufuuka ki? F of x nayo egenda kubeera negative 2 cubed minus 4 into negative 2 squared tuli fenna plus bracket negative 2 kuliko plus 26. Negative 2 cubed tufuna ki? Okay? Tuba tufuna negative 8. Okay? Bw'okozesa calculator tufunye negative 8. Negative 2 squared eyeba 4. Kati 4 times 4 eyebeera 16. Kati minus 16 minus 2 plus 26. Okay? Kati wano kiraba nti tufuna negative 8 bw'ogattako negative 2 ofuna negative 10. Kati ku 10 bw'ogatta ku 16 ofuna negative 26. Tuba tulina negative 26 plus 26. Ne tufuna ki? Kino kyonna kiriko to 0. Kati tufunye condition yaffe. Therefore, f of x is equal to 0. Twagambye ko olaba kino. Ng'oddayo wali ng'okonkludinga. If f of x is equal to 0, it implies x minus a is a factor of that function. Kati f1 try tukozesa ki? Twadde tukozesa negative 2. Tugambe kigenda kubeera x minus negative 2 ye factor. Kati minus minus ganfuka x plus 2. Ekitegeeza tufunyeeko factor esooka x plus 2 by inspection ng'ozoogezesa. Okay? Now, bwe tumala okufuna nti x plus 2 ye factor emu, what comes next? Tuzzaako twagambye bw'omala ofunako emu funa values endala by division. Ekitegeeza nja kukwata x plus 2, okay, into olukati ngenda kugabira into function yaffe nga bwegenda x cubed minus 4x squared plus x plus 26. Ndowooza okyajjukira wano method ey'okudividinga. Bwe tuba tudividinga wano eno linear function ng'eyingiramu bino okonsideringa kamu kamu kwa target yaffe kujja ngo reducinga powers zino. Okay? Kati kitegeeza kankwate x eno nsooka ne dividinga wano nenfuna take wano as our side work
nja kufuna x cubed over x. Tufuna ki? Wano tujjamu ne tufuna x what? Squared. Kati eno x squared gye tufunye, gy'oteeka waggulu wano. Teeza tufunye x squared. Kati step eddako eri etya? X squared eno ekubisa wano, primary jjuko eba multiplying. Katugambe kijja kuba x squared into x plus 2. Tuba tujjamu ki? X cubed plus 2x squared. Okay? Kati kano k'oteeka wano wansi. Tujja gamba x cubed plus 2x squared. Taski yaffe twagambye kujjanga eliminatinga kimu ku kimu. Kati tugenda kujjayo tutya kano ka cubed by minusing. Okay? Kati bwe nkola x cubed minus x cubed wano nfuna 0. Okay? Bwe nkola negative 4x squared kati wano negative bwe yingira wano efuuka negative. Negative 4x squared minus 2x squared mba nfuna negative 6x squared. Okay? Kati wano bino bye tutannaba kukwatako nabyo bikkirira. Kati batufunye ka equation akalala eno nejja plus x plus 26. Okay? Kati ye new function gye tulina ekiteeza wano tulinawo negative 6x squared plus x plus 26 ye new function gye tulina tudividing sa kino. Era nga bwe gambye kati leeta over x okwata kana akasooka. X bwegabiza wano nfuna negative 6x. Okay? Kano kenfunye wano k'oteeka waggulu wano. Kitegeeza ejja kuba x squared minus 6 what? X. Ndowooza olaba nti kati quadratic equation gye tufuna wano waggulu eyamaze dda okureducinga power. Kati batufunye negative 6x kino kikubisa wano. Kikwate mu ngeri eyo tugambe negative 6x into x plus 2 ofuna ki? Negative 6x squared minus negative 6x times 2 minus 12x. Kati kano ketufunye nga bwe twakoze wano kateeke wano. Kati let me rewrite. Tulina space tulina negative 6x squared plus x plus 26. Okay? Kati tulina kano negative 6x squared minus 12x. Taski yange wano ku eliminating eno nga bwe twakoze oku eliminating x cubed. How am I going to eliminate? Era bwe minusing ene jafuuka plus ngene eri negative kifuuke 0. Kati wano nfuna 0. Negative bwe yingira wano kigenda fuuka positive. Kati tufune 12x plus x kifuuke plus what? 13x. Ku equation yaffe original tubuzayo 20 what? 6. Kati plus 26. Kekana ako kusatu ke tulina wano tujja kuba ne 13x plus 26. To dividing sa kino again over x. Bo dividing ekyo ofuna ki? X ne x kifa ne tufuna 13. Kati kwata 13 ekubise wano ngera obodda bwe tukola 13 13 ekubise x plus 2 tujja kufuna 13x plus 26. Okitegeera? Kati wano ketwafunye wano ka answer kaffe 13 kali positive kateeke wano plus 13. Kino kikwate kiteeke wano ofune 13x plus 26. Okweliminatinga kino mba nyina kuteekawo minus. Kati 13x jako 13x nfuna 0.
26 jako 26 era nfuna ki 0 kati ndoza tutuse ku condition 0 0 0 eno ina twaze tufuna 0 tulina wano 0 ne ku kyokubi tulinawo 0 ku kyokusatu tulinawo 0 ne wano tulinawo 0 ekiteza tukomaawo kati mu bufunze tufunye quadratic equation ogiraba eno gye tulina wano waggulu kitegeeza it implies that function eno eyasoose osobola ogirirwayitinga ebadde x cubed minus 4x squared plus x plus 26 kyekimu n'okukiwandiika nti x plus 2 into x squared minus 6x plus 13 tuli fenna katwagala solving eno quadratic equation okufuna roots endala meka 2 kati wetumala okutuuka wano kiba kyagonze dda ndoza wano nsobola okulirwritinga okusiimuulako kati ate wano nekyakyenjagala ojjukire tukozese method ennyangu omanyi bw'oba okola mu exam fuba nnyo okulaba nti wemanyiza method ennyangu kuba marks ziba ze zimu tonoonya eri complex jjukira twagambye tulinayo geno solution ya quadratic ebeera x squared minus sum of roots plus product of roots. Okay, x squared minus sum of roots plus product of roots. Kati wetu comparinga kino ekitegeeza kano sum of roots is 6, product of roots is what 13. And wagamba it's complex, it is that there is some other root says to the finding. Kasi mule wano nga bwekkaanya njagala ekintu tukikwate mpola mpola osobole okuba nga okitegeera kyotategedde twagambye mu comment section teekayo question yo etaaga notes mu audio form ne hard copy nazo tuba tuzirina kati let solution eyo endala emu ebeere let solution ebeere x plus iy finding x ne I x ne y ate twagambye twakirabye already nti singa complex number emu ebeera solution ya given root ne conjugate yayo eyina kubeera ki solution yeyo root ekitegeeza root emu bw'enaabeera x plus iy root endala okay kagiyite r1 bw'enaabeera x plus iy r2 ejja kubeera conjugate yeeno ekitegeeza ejja kubeera x minus iy okay kati sum of roots ejja kubeera r1 plus r2 onfuna root 1 plus root 2 but what is root 1 ejja kubeera x plus iy kati plus x minus iy olaba iy positive wano negative eba efa tufunye 2x as the sum of the roots kyokka by comparing ne equation yaffe eno sum tukirabye nti eri equal to 6 therefore 6 is equal to 2x bwe dividinga by 2 wano ne wano by 2 kitegeeza x eri equal to 3 tumaze okugifuna x kati noonya ne ka y tugifuna tutya eri ku product
product of roots ejja kubeera R1 R2 root 1 times root 2 tugambe x plus iy times x minus I y tukiworking out x eyingiramu x minus iy ogateko iy into x minus I y. Okay, bo multiplying wano tufuna ki x squared niwandoza nsobola okusiimulawo okwo okulaba nti ogoberera tuli wano tufuna x squared minus xiy tuwandiike nga bwe biri plus xiy minus I squared y squared. Twagambe kano ka I squared ye negative 1. Tegeza kati eno n'eno zo zifa negative positive ne tusigazaawo x squared plus y squared nga product yaffe. Kati mu equation yaffe product eri 13 x squared plus y squared is equal to 13. Kyokka twalabye dda nti x eri ki 3 substituting nga 3 eno wano tugambe 3 squared plus y squared mbafuna 13. Ekyeza y squared ejja kubeera 13 minus neba 9. Kati y squared ebeera 13 bw'ojjako 9 osigazaawo 4. Ekitegeeza y is equal to square root of 4. Y is equal to plus or minus 2. Ketumala okufuna twenu y tugirina ne x tugirina ekitegeeza root zaffe ejja kubeera ki tusubstituting wano mufunze our roots kigenda kubeera olaba wano since its conjugate kyekimu wano positive or negative nenga y yemu ni wano okiraba y is plus or minus 2 teeza roots zaffe emu ejja kubeera x3 if y is 2 r1 ejja kubeera 3 plus 2i nga r2 eri 3 minus 2i. Okay, kati if y equals negative 2 r1 eba efuuka 3 minus 2i nga yo r2 eri 3 plus 2i. Kyekimu gya kikyusa bukyusa ekitegeeza roots zaffe zeziriwa root kino kyekimu n'okukiwandiika nga 3 plus or minus 2i plus or minus 2i. Okay, kati roots za equation yaffe zeziriwa zino ebbiri zizino emu bbiri ne gye twasoose okufuna by inspection. Therefore the roots are x plus 2 endala ne 3 plus or minus 2i. Tekirina buzibu so kiwandiika batyo oba n'owandiikako 3 plus 2i oba 3 minus 2i. Ne kati okwewala bino if teekawo buteesi wano kitegeeza by substituting kuba wayi tumaze ogiraba nti eri ki eri 2. Kati singa olina kyonna kiweebuuza nga bwe twagambye mu comments kiteekeyo nekyenkukubiriza kukola practice buli wofuna akadde funa enamba byonna tetuyinza bikola wano olw'ensonga ezitali zimu naye
funa ennamba weegezeemu kyotategedde buuza mu disikasinge buuza teekayo mu buli ngeri yonna ofa okulaba nti ekintu okikola ki okitegeera kubala buli omu ajja kuyita okubala kyekiruubirirwa kyaffe ate okubala si kuzibu kujjako nga gw'osazeewo kube kuzibu. Mwebale nnyo okungoberera twerabira okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga as well as commentinga in case kino kiri ne question gy'oyagala oba topics eziddako n'abakomentinga mwebale nnyo. aye mugambye twetaaga vectors tujja kuorganizinga nazo zonna topic tujja zihandolinga paka nga buli mwana ayise ng'afunye kale musiibe bulungi.